obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu ggwanga lyaffe Uganda gye tubeera gye tutambulira wamu ne gye tukolera bingi tubirabye ku mawulire mubirabye ku TV abakyala batulugunya abaana batulugunya abaami n'abaami batulugunya abakyala baabwe tebikomye mu maka gokka ebweru w'amaka obubbi bufuuse obubbi ate abantu bwe bakwata ku mubbi oyo bamwokya bwokya kumutta ababoda betta ettemu lifuuse ettemu okwewamba kufuuse okwewamba program beera bulindaala olwaliro evuddeyo nga twagala okumanya nze naawe tukoze tutya kulaba nti tubeera mu ggwanga eriyagaza amateeka ne tutagatwalira mu ngalo gavumenti nga tenavaayo kuyamba nga ggwe nga bwe tugamba nti buvunaanyizibwa bwayo okuuma omuntu wa bulijjo n'ebintu bye gwe ng'omuntu okozeewo ekyokuba nti nno okulyetinga embeera ennungi ey'okubeeramu n'okulizaamu abaana bo program yaffe olwaleero tulina omugenyi aludde mu kisaawe kino eky'ebyokwerinda ebbanga ddene era nga kirinamu obumanyirivu bungi agenda kuba atubuulira okwerinda tukoze tutya nze naawe kulaba nti twekuuma bulungi obulamu bwaffe ne bubeerawo mu ddembe obumenyi bw'amateeka ne tubukendeeza sinakindi okubumalawo sigala naffe ku Star TV omunyenye Gwanga nange Ewuma na bulime katuwumulemu katono tukomawo omulungi akyali naffe wano ku Star TV omunyenye Gwanga program beera bulindaala nga bwe twabagambye nti olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde ensangi zino tukoze tutya okulaba nti nze naawe tubukendeeza sinakindi okubumalawo twababuulidde nti tulina omukulu tulina senior kada Karakire Rashid agenda kubanga atubuuliramu agenda batuyitiramu mu nsonga zaffe agenda kubanga atunnyonnyola obumenyi bw'amateeka bwe bubaawo tubukwasaganyiza tutya nga tetutwalidde mateeka mu ngalo tukoze tutya okubukkakkanya oba okubumalawo webale kubanga okyekomere naffe ku Star TV tusanyusa okulaba ku Star TV kusanga nyabo weyanjulira abatulaba amaanyi gange mpitibwa Karakire Rashid nga ndi mutuuze w'enaka Wansula mu Bukoto One Parish senior kada mutuuze w'enaka wa division webale nnyo webalire ddala Mwami Rashid kubeera nti otwadde omukisa n'obeera wano tandika n'okutunnyonnyolamu obumenyi bw'amateeka kyeki omuntu ali atulaba akitegeere bulungi neyanziza obumenyi bw'amateeka okusingira ddala ekireese obumenyi bw'amateeka bakulembeza abo ku bitundu olw'okubeera awo nti abamu most especially LC1 bali awo nga bakola mirimu gya gavumenti naye tebasasulwa omuntu ava n'ava ng'eggulu oba avudde Sudaani tamanyiddwa oba aseeyo omuntu olw'embeera nti aba ali bubi nga talina byakola talina ssente bajja ne bali commendinga abantu naye aba anoonya 100 awandiika omuntu tamaze kumubuuza gy'avudde recommendation letter emuleese avudde yaani n'osanga ng'omujjuzo gw'abantu mwe muyingirira abakyamu ababyoli avuddeko ng'avudde Rwanda avudde Sudaani so n'olaba ng'obumenyi bw'amateeka bweyongedde amuleeta n'amuwa 3 ye n'acknowledge nga n'amuwa bbaluwa n'alaga ng'omutuuze we omutuuze omulungi gw'amanyi lwa ssente tulw'okuba omwo mwafunira mwakola ki mwafunira ye aba anoonya omuntu tebasasulwa wa stamp n'amukubamu n'amuwa 3 mmere ya leero kubeerawo so ekintu ekyo nakyo kyongedde nnyo okuleeta obumenyi bw'amateeka mu ggwanga lyaffe senior kati nga gwe omuntu aludde mu kintu kino omuntu ali ayagala okumanya ani avunaanyizibwa ku bantu ku kukuuma abantu n'ebintu byabwe poliisi evunaanyizibwa kukuuma abantu naye nawe nga weekuuma ate ng'owayo ripooti ekireese obuzibu okunafuya ebitongole bya bufuzi omuntu anaabeera wali ku kitundu nga mukubi wa kayundo olw'okuba g'obala kalulu poliisi ejja kumukwata ogambe olaba eri mu kutulugunya abantu gw'obala kalulu ekyonoonedde ddala n'obumenyi bw'amateeka okweyongera mu ggwanga politics nti mu nsi endala ziri ezituliraanye ebyobufuzi ebibeerawo babeera ku byabufuzi naye ekintu ekikwatagana ne security y'ensi yaabwe babeera kintu ekyo ekitali mu Uganda wano
oli agamba bino bya Museveni ate nga nedda nti security biki bya Museveni tetwagala kumanya bintu bwe bityo leso olaba omuntu n'omuwaayo nga tuvudde ku byobufuzi ndowooza buno obumenyi bw'amateeka bwandibadde nga bukendeera nga tebuliiwo naye ebyobufuzi nabyo bikoze kyamaanyi okwonoonera ddala abantu bavudde poliisi ekuya naye nga naawe ogiyambye okuba tejja kukuuma buli mulyango gwa muntu egende doa to doa tekisoboka oba omulabye mukubire si kugamba nti ebyo bya security byokka naawe okoze eki ngenda byabiringa mu myaka gy'ekinaana mayumba 10 bagiteekayo naye abantu kati ba implementing enkola eyo bawakanya badda mu politics olw'okuba yabala kalulu kati gwosuubira obumenyi bw'amateeka bunagwawo bate ugenda kugwawo ensi endala bwebidda ku bya politics naye ebintu ebikwatana ne security fena betukwatiramu tegenda gamba ono wa DP ono weni ale musimanyi biki byo mbadde manyi nti onzenga omuntu ali ku kyalo eyo bwe ndaba obumenyi bw'amateeka bonna obuliyo oba oli ansibye oba ndabyo nabuzaawo omwana ngenda nendopera owerosi olopera kwerosi olina okumulopera babeera ne ba defense najja nareactinga nakwatagana ne police ne basobola ofuna oyo omuntu kati awo njagala omuntu omuyongero tunyonyola obuvunaanyizibwa bwa LC bwa chairman ku kitundu kye bwe buliwo obuvunaanyizibwa bwa LC chairman era kwe kukulembera abantu be ebizibu babifuna bwe byalina okubeera akakiiko kabeera kukola mu y'abantu 9 kwe kubeera ko defense secretary for defense nti wabeerawo awo mulina okubeeramu ng'akolagana ne ba defense n'ekyokubiri abamu beerosi tebakolaganye ne ba defense baabwe badda mu byobufuzi mu kifo ky'okuleeta olw'okuba balina obutakanya nti ono yagamba okumwesimbako n'agenda bagamba nga bino n'alonda omuntu defense ng'abadde mubbi wa ku kyalo gwoba osuubira ki era abajja kukonaivinga nawe tasoose kufuna kubangulwa afunemu ka training yadde ka mwezi gumu agende mu kiraasi bamusomese engeri gy'alina okuhandulingamu ebintu owa LC ku kitundu ani amusasula tasasula lwaki tasasula ate ng'akola anti kati LC yona tebanagiyisa mu kakiiko kambalirira nti lero babeere ku payroll unless nga amaze kikubaganyako empawa ba member of parliament ministers then ekiteekebwa mu nkola ne basasulwa omwami Karakire kubanga ekimbuzisiza ensonga eyo kubanga be bana abantu abali immediate abasookerwako nti kyonna ekintu ekibeera ku kitundu yoyo omuntu akwangwira nti ne bwodduka oba ne bwolekanira ewo mu nnyumba ebiseera ebisinga takubeera wala nti wajendi waliyo omuliro ogwaka kati omuntu ono waba tasasula temulowooza nti kiina engeri gye kimumalamu amaanyi n'amaliriza nga obuvunaanyizibwa bwe ng'omuntu alina okuripotinga ensonga emususeeko ku poliisi n'atakukola so naye nkola enafu yaba abatafuna musaala abamu alindira olunsi wabeerewo atunda enyumba akole kyakola endagaano naye ate ekyo omuntu ayagala ensi yo tekikugaana akola ki ate tetukiwagira tusaba tujja kusaba gavumenti nti ebateekerewo ensako ntono na bano ba defense omuntu asobola okusula obweru kwa police trainer ntono tejja kubeera buli kunju ya muntu security temala nti ojja kuma doa to doa so bano defense alondiyo n'akakiiko ka security ng'abantu 5 bafuneyo ka facilitation monthly basobolo okusula obweru amanyi nti bw'anaasula ebweru enkeera omwezi oba n'olunaku wiiki ajja kufuna kyalekera abantu be naye tojja kumusuuza bweru ng'asula ebweru nga talina kyafuna n'abatuuze naawe mwenyini abatuuze bajja kwebuuza ono atalina waafunira ndowooza yakola ki yatubba lwaki yeewaayo mwami Karakire kiki ekiviiriddeko obumenyi bw'amateeka n'okutwalira amateeka mu ngalo okweyongera mu ggwanga okutwalira amateeka mu ngalo poliisi egenda nekwata omuntu bwekwata omuntu of course si balamuzi olina okufollowinga gwe yemulugunya oba complaininga ogenda otwala abajulizi nga 2 feire gwe bulungi naye abamu olukwata omubbi n'atwalayo ate mu mateeka human rights oba otyobodde eddembe ly'omuntu n'atagoberera kati poliisi batalina musango bwatogenze n'ogobera paka mu kooti otwala abajulizi feiro bagisanctioning what do you expect amu tebagoberera okukakana ngo kooti emutadde teri agoberera mu kooti tejyamukuumira eri nadde ebweru n'addamu n'akola ebikolobero tebagoberera mu bitundu gye tubeera tubalabye abantu bangi nga beemulugunya batuta abantu baabwe babaloopyeyo akutta omubbi oba akutta omuntu ono arepinze omwana we amukwatidde ddala amulabye amukutte n'amuleeta n'amukwasa poliisi naye ebiseera ebisinga abantu bano aloopye agenda n'agoberera mu fayiro n'agoberera omusango n'otambula
nga omuntu yenna oluusi kati kangeza omwana no bamurepinze oyina omuntu omulwadde afuuse omulwadde w'okulabirira ate otandise okwetooloola olutakoma paka wokumaliza ng'okooye ng'okikoze ki ng'okivuddeko naye ng'ate mu kusooka wano babakubanga bakuwadde obudde ne attention gye wabadde weetaaga abajulizi babaddewo naye sigenda kukuŋŋaanya leero mwami Karakire nfunye Irene mbatwale mumperekereko kuba mwabadde bajulizi tugambe n'enkya mukomewo saa 8 n'enkya mbatwale olw'okusatira tojja kukkiriza ne oba mukwano gwange nnyo kati ne mumaliza nga mutumalamu amaanyi kati ne tumaliriza ebiseera ebisinga omuntu ono bwadda ku kyalo ne mulaba ng'atambula ayina kubanga nawe wakivaako babanga bakinemesezza n'enkita omuntu ono atambudde ayina ekintu kino ndabanga ekyongera okuleeta obumenyi bw'amateeka nti bwaddamu okukwatibwa musango gwonna omuntu gwe twandiroopye kubanga twamuloopaloopa dda naye nga bamutuddiza ku kyalo osanga bamwokyezza ekintu ekyo kyogerako ki ndowooza si kituufu lwa nsonga nti biba byabule wekibeera kituufu ng'otutte omusango omwana bamurepinze ng'omusango mutuufu kooti eba esalawo ne batolese mujulizi ate si poliisi nti bw'aba akikoze ng'omuntu nga wa poliisi ng'omuntu olina weekubira enduulu PSU eri n'abasirikale babaloopa kirondoola police professional standard unit wali ebukoto ogenda omusirikale bw'aba takuyambye endowooza si kituufu biba byabulimba omulabi waffe omulungi abadde takimanyi nti n'oyo wa poliisi gwolopedde omusango gwe fayiro n'agibuzaabuza olina ew'omuloopa omwami Karakira atugambye balina ekitongole kiri bukoto kiyitibwa police professional standard unit PSU otwalayo ensonga yo omwami oyo owa poliisi abakukozeeko ebiseera ebisinga balina amanya n'ennamba ku yunifoomu zaabwe gwe wandika erinnya eryo owandike n'ennamba otugende ku kitongole kino kye batulagiridde kiri bukoto ogenda oloopeyo ensonga yo ejja kukwatibwako bulungi tukitegedde nti owa LC ayagala ensi ye ovunaanyizibwa kyenkanye nga poliisi okubeera nti nno we bakuloopera omuntu yenna abazizza omusango ate otuuza olukiiko oba ensonga ekuyitirireko n'ogyongera ku poliisi ate n'ogifolowinga omumenyi w'amateeka ono bw'omalawo bw'ojjawo ono omumenyi w'amateeka mu kitundu n'eyandimukopye tajja naye buli woolekawo omu n'omulala kwakwalabira n'omulala ne bumaliza ng'obumenyi bw'amateeka bukoze eki nga bweyongedde mu bitundu byaffe eyo gye tubeera ekyali program beera bulindaala nange Elma Nabulime jjukira nti tuline Karakire Rashid senior kada wano gwe twogeramu naye era yatutangaza ku bumenyi bw'amateeka sigala naffe katuwumulemu katono tukomewo nga bwe twabulidde nti obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu ggwanga ettemu lifuuse ettemu okuwamba n'okwewamba bitabuse batusuulira emirambo ebibaluwa bifuuse ebibaluwa siniya kada we twagala otunnyonnyolemu biki bye tulina okuteeka mu nkola okulaba nti obumenyi bw'amateeka tubukendeeza sinakindi okubumalirawo ddala mu ggwanga lyaffe kye tulina okukola okwataganira wamu bannayuganda bannange nga mugye ebyobufuzi mu bitundu bye tubeera buli omu abeera embega eri munne olaba omuntu nga tomumanyi ku kitundu muloope ewa kyamaani akuwa ebimwogerako mubuuza avaawa ye yajja atya kutuuka mu kitundu ekyo nga tujjemu ebyobufuzi bwe tuba tukwataganidde wamu awo tujja kusobola kumalirawo obumenyi bw'amateeka ate n'ekyokubiri waddewo enkola ey'amayumba 10 ne Baud Watch ne LDUs nga bwe byaliwo awo bazize ku kitundu nga bwe zakolanga bifunaamura poliisi olw'okuba tulina ntono temala tujja kusobola kumalawo obumenyi bw'amateeka nga tukwataganidde buli omu beera mbega wa muno omuntu ku kitundu gwekengera ate ne ba landlord mukoze kyamaanyi ku promotinga obumenyi bw'amateeka abannayuganda omuntu ajja n'akupangisa ewo olw'okuba akuwadde ssente tofaayo kutwala buvunaanyizibwa kumubuuza bimwogereko omwanjule wa LC eyo ensonga nayo ereetedde obumenyi bw'amateeka okweyongera bwe naakusasula emyezi 3 tomanyi gy'avudde oba yatta muntu oba muyeekera oba mukozi wa bikolobero tomutuute ku LC tomutuute ku poliisi bamubuuze wawe yava recommendation letter eyamuleeta nga bwe byalinga edda mu myaka gy'ekyenda we tubeeredde bato kasita tunaakwataganira wamu mu nkola eyo nga tukwataganye ndowooza obumenyi bw'amateeka bujja kuvaawo ng'olaba omuntu mu reportinga wa LC gamba defense area defense gamba area OC tulina posts mu bitundu nga tujja ebyobufuzi kyekireese obumenyi bw'amateeka okweyongera buli omu abeereyo wansi mbega ya munne
omuntu gwe weekengedde ali ku kitundu tomumanyi muloope avuddewa kyekireetedde abantu bava ne bamuka ne bajja mu bitundu byaffe ne babeeramu nga bangi tomanyi gyavudde most especially mu ghettos omu yali muyeekera mutemu bantu bwe batyo nosanga ng'obumenyi bw'amateeka bweyongedde babbya abantu bakidinappinza abantu bali mukuta abantu tomanyi gye yava so okulagajjala okwo kuleesa obuzibu bw'amaanyi mu kitundu ate neero si kutuuzanga meeting buli wiiki bategeere banjule ani omupya omubanjule abantu olina okubeera ne code book kitabo kyoteekamu omuntu avuddewa particulars yavaawa kyekyamuleetawo si kuleka bulesi bantu bwe tutyo Abannayuganda ndowooza bwe tukwataganamu eyo nkola y'obumenyi nayo era si kyamaanyi obumenyi bw'amateeka kweyongera mu ggwanga lyaffe. Weebale nnyo weebalire ddala Senior Kadde okubeera nti otutangaza ensonga eyo ebadde nkulu. Ensonga ezo z'otuwadde zibadde nkulu nnyo era ziyigiriza. Naye wagenze n'ogamba nti owa poliisi singa ndoopayo ensonga yange n'atagikolako ngende Bukotoko PSU ne muloopayo eri bakamaabe. Awo njagala okubuuliza singa kyamaanyi ono ensonga zaffe abazimanyiko naye nga tazikolako sina kindi tuziroopye naye talina kyakozeewo tumuloopawa kati abatuuze mina right okuba olukuŋŋaano lw'ekyalo ne mumuyita ne mwogera ku nsonga eyo bw'aba agaanye ng'ensonga yeeyongera awagira obumenyi bw'amateeka mulina right okukola vote of no confidence ne mumugyamu obwesiga so weawo ekiba kiganye lyetali waggulu y'amateeka naye loopebwa ku poliisi amateeka ne gamukolako nga bwe galagira teri ali waggulu w'amateeka buli muntu atambulira wansi w'amateeka so okugyamu okwetyoko kintu kibi nnyo gwe bw'otegeera nze gyensula ebyo sibikkiriza ewange gyensula tojamba oli mwana wa guuni oba oli mwana waano ba kapiteni toli waggulu y'amateeka ne tukwasaganya buli muntu alina bwe bamuloopa ne kooti weeziri buli muntu aba na mukamaawe kati ng'oyo wa poliisi gwe twogeddeko awo bw'aba takuyambye genda wa OC station bw'aba wa OC station ove ogende wa OCID awo komeekereze wa DPC watoyambiddwa nino ogenda ku PSU ne bakuyamba wekubira enduulu naye ebimu biba bya bulimba bya bufuzi otwala omuntu n'otagoberera n'otatwala bujulizi ng'oyagala wa poliisi agende mu kooti ye roolo ye kutwalayo fairo ne bagisanctioninga gwe n'ogoberera n'omulumiriza okutuusa omulamuzi bw'amusalira naye bw'atogoberedde bamuteera n'akomawo n'akola ki n'akola ebintu bye bimu ya mitendero protocol zitambula ova eno station OCID paka wa DPC bw'otayambibwa deni ne weekubira enduulu awalala n'ebimu biba bya bulimba bya bufuzi bye bisobola okwonoonera ddala ya okuva gye tuvudde yonna tubadde twogera ku bumenyi bw'amateeka obw'ebika eby'enjawulo awo njagala okubuuliza Senior Kadde embeera eri mu ggwanga gwenga omukuumaddembe ogyogerako ki? Embeera eri mu ggwanga evudde kufa abantu Abannayuganda kwesuulirayo gwanagamba nti buli kintu ekikwatagana n'ebyokwerinda kirina okukwatagana kuwa security n'olaba omuntu ng'atambudde oba ng'abo ababeera ku boda ababata abantu abayaaye gwe ne weesuulirayo n'ogamba ebyo security ejja kubikola so nga bwe tubeera nga tukwatidde wamu nga sikwesuulirayo gwanagamba nga tuleesa ebyobufuzi naye ebyobufuzi bitwonoonye nnyo embeera eyo erina okutereera ng'ewange gyensula munakawa tulina RDC madamu RCC Jack Kemigisha olabira ddala omukazi oyo teebaka nakwebaka n'ekiro n'apatrolinga n'agenda RDC n'ava mu office n'olaba ng'atambula era eyo embeera yagirwanyisizeeyo ey'obuyeete biriyo simanyi bipapula biki n'olaba ng'atambula yeekwatiddemu ng'omukulembeze agenze ku ground apatrolinze abuuziza abantu ebizibu byabwe bayita mu mbeera kinaasobola okusuulawo abasirikale ne bakola ki singa ndowooza ffenna twandibadde ng'oyo omukazi RCC Jack Kemigisha RCC w'enakawa nga tukwataganira wamu tetwesuuliddeyo gwanagamba n'embeera ejja kuvaawo nakugjamu byabufuzi ebyobufuzi bitwonoonere ddala Bannayuganda n'okwesuulirayo gwanagamba nga tona blaminga security gwe ng'omuntu kikyolazeewo okwerwanira tusobole okwataganira mu sikusuulirangayo nti ono yalina obikola ono yalina obikola eyo embeera ekoze kyamaanyi kutataaganya kwesuulirayo gwanagamba tebinkwatako gaddi bengalye kyova olaba nti tuuse ku mbeera eyo nga embeera eggwanga netuukaawo kwonooneka naye nga nze kyensuubira nti ejja kutereera mukama waffe ow'okuntiika omukulembeze w'eggwanga
ensonga ajja kukitereeza si bye ebintu challenge zayisemu zeyakalaba twaliwo ne ADF ng'etema abantu awo mulimu abatabulika awo ne tubeera n'omweru yali asala beero si awo mu kyenda bwe bayitanga resistance council ng'abasala foba force obote baka yasala abeero si okufa obufe n'asala naye olwedde okukankanaga muzeeyi President Museveni mukamafu okuntika embeera agi ebintu abikwata mpola naye nabo n'obumenyi bw'amateeka obuliwo simanyi kutta abantu ajja kubisolovinga okuba wanda aterezeza Somalia agenze Southern Sudan wa buli kintu obuntu butono ADF koni avudde wana agenze so bino ebintu kyemanyi engeri gyabirabyemu mwesiga ajja kubitereza. His Excellency the President, the Commander-in-Chief of the Armed Forces ajja kukitereza embeera eveewo ajja kujinvadinga buno obumenyi bw'amateeka buveewo eddembe weriri yalireeta naye abantu bali misusing okuyitirira wano okwata ate ne human rights nayo waliwo weva ku mulamwa yangwanyo bakuta abantu webato ne batekola okuba omuntu ojja kuteeka wali oto omuntu ne bamukwata gwe n'oyangwa nti oteddemu eddembe lyobo soka ku ground onoonyereze kituufu bamuwaayira oba kituufu so eyembeera kasita tukwata ijja kugwawo tebigenda kuddamu naye nabino ebyokutta abantu baganda baffe babuta kyemanyi president ajja kukikwasaganya ajja kubimalawo insurgent nyinzi zamazeewo zisingana wano mu 92 batanya abantu bajjamiru mukulu batabuliki ne batema DPC wano wiki bakola ne batemembwa n'okukankana ngeyo era naye yakwatibwa byali akolera ng'akola eyebweru koni namugoba ali eri omweru force obote baka bakola ne Santos nga bawogerwa ku binja mu bwa UPC byaterera kati ebyo kintu kitono kijja kugwa naye naffe fena tulina okwekwatira togamba nti wa security togamba nti gundi Rashid no tukwataganire wamu buli omwabeere mubeere vigilance tusobole okulwanyisa embeera tujjemu ebyobufuzi n'empalana ate namwe ab'ebyobufuzi mujjewo bwe tukwatagana ku security tukolere wamu nga tiimu waaka mujje ebintu by'obufuzi kubireetanga buli mu kintu kubireeta mu misaago omuntu bw'aba akoze ekikolobero akanga lwenga amateeka bwe googera tukwataganire wamu buli omu olaba ekintu kirope togamba musimanyi Museveni ye president Museveni tajja kutunula buli ku munju ya muntu tajja kutambulira koko agende mukwanga ekyokulabira kwa RDC we Nakawa tiyebaka n'ekira atambula nakola patrol nosa Nakawa temulimu ebyo byala jensuleyo tiriyo bipapula tiriyo biki dandi night ali ku ground ng'akwataganye ne police n'ebitongole birala security agencies so n'olaba nti singa fena tubeera bwe tutyo ngara sisi we Nakawa Jacqueline Kemigisha kiza buli kintu kijja kubanga kiri mirala abakulembeze baffe betulonda ensonga eyo mugiwulidde mu kisonga y'okuuma obulamu bw'omuntu gw'okulira oba gw'ofuga ffenna kitukakatako mwenna nga abakulembeze kibakakatako tubijjemu nga byobufuzi olw'okubanga gundi ono ali mu kibiina kino gundi ono ali mu kibiina kino ne mugaana okukwatagana ne mubaliriza nga obulamu bw'abantu bwe buggwawo twakwesiga ne tukuteeka mu ntebe eyo gy'otuddemu otukuume lwaki ate oba otuvaamu kaseera we tukwesigira ffe tutunuulidde mmwe era tumanyi nti obulamu bwaffe buli mikono gyammwe temulina kutuyiwa kati omulemu katono tukomewo gwe omulungi akyekomedde ku Star TV y'omunyanyo Gwanga nange omana bulime program beera bulindaala we twawumulidde nga senior kada atubulidde obuvunaanyizibwa bwaffe ssekinnoomu eri okuuma obutebenkevu mu bitundu gye tubeera n'okukendeeza obumenyi bw'amateeka n'obuvunaanyizibwa ne tubumanya obw'abakama baffe abakulembeze baffe tebalina teeka mu byabufuzi obuvunaanyizibwa bwabwe eri ffe balina okwegatta ne baba nga batuwa obukuumi naye nga tetusobola kwogera ku bumenyi bw'amateeka nange gye tuyinza bukomya nga tetwogedde ku bifo mateeka gye gamenyeddwa oba ekifo ekyo omusango gwe weguziddwa katugeze okedde gumakya owa booda bamwokyezza kye tuyita crime scene awo awantu bamwokyereza eyitibwa crime scene tetuyinza limu agyogerako ebifo we bityo omusango weguziddwa ebiseera ebisinga abantu ababulijjo tumaliriza buli omu akoleddewo kyayagala nga ne poliisi tennajja ne tumaliriza nga tuyingiridde okunoonyereza kwabwe
ate abalala ne bakwatibwa nga tebandi bebaddemu wabula fingerprints zo zisangiddwa buli wamu. Awe twagalira tuwebwe ku magezi siniakada atunyonyolemu ekifo ekyo tulina kukiisa tutya we tusanze we basudde we bookyereza omuntu oba we twalabidde we babidde omwana emmotoka yayisaawo bwetyo oba we basudde kino tulina yisaawo tutya nga poliisi wetuuka. Siniakada neyanziza omutesitesi wa Star TV munyenye ye Gwanga. Crime scene nti ekiseera ekisinga bihappeninga nnyo mu slums. So kati olw'okuba mubeeramu abavubuka abatalina mirimu banguwa nnyo olw'okuba abalidde akasimu kali mu nsawo okukakana nga bakubye omuntu batwalidde amateeka mu ngalo bamuse poliisi tefunye kituufu. So ng'ensonga eyandibadde nga obakutta omubbi okutta omuntu si ye solution. Si ejja kuyamba era n'omulala ajja kusigala nga waali abba abantu abakyamu bazaalibwa buli kanaku. Olina okutegeeza abo ebyokwerinda bakuliraanye either LC, defense, police banguwe oyo omuntu akwatibwe aleete banne ayogere yennyonnyoleko lwaki eyo ensonga ebaddewo ey'okugenda obabbye boda awo obujulizi busobole okuvaayo poliisi oba ababyokwerinda basobole okufuna obujulizi obumala noono aggyeyo ekikoosi kye kyona ekibinja nga bwe babadde babba awo obumenyi bw'amateeka bwe bugwerawo. So kati nti mob justice abatwalira amateeka mu ngalo ekiba kikyamu gwe lwaki oyingirira ebintu bitakukwatako nga toli wa security toli IO toli CID olina okuleka poliisi nekola ogwayo nenoonyereza nejja olw'okuba mulimu abavubuka awo tebalina mirimu bakozesa chance ya advantage nti ono kyali piki babbemu ekyuma agenda akitunde wakiseka ono agyemu esimu okukakana nga abuzaabuziza obujulizi. So bweyimirira ono fingerprint we lwaki okwatakwata oba oli bakubidde omuntu mu motoka lwaki gwoba ogikwata ebyokwerinda ba CID bagiba binoonyerezeeko basobole okunoonyereza ekituufu gwoba okwatako. So mulina okwewalanga ebintu bwe bityo muleke security ekole emirimu gyayo reporting mu bwangu oba omukute mutwale ku poliisi okutta omuntu si ye solution tolina kyogenda kufunamu. Abakulembeze ba MP, councillors, mayors n'abalala mubeere kyakulabirako si kubalonda kugenda kutuula mu office nga mudda mu komedi wa byabufuzi. Abantu bamwe ababateekayo mubeere ku kitundu mugende mukwatagane n'abe LC mukole ebikwekweto enju ezisulamu mu mageteyo bantu nga bataano oba mubabuuze wawe gyava beyanjule bakwatibwe baba talina bimwogerako etteeka liramule ekireesa obumenyi bw'amateeka mwe mwesuuliddeyo gw'anaagamba mutudde mu office ebintu mubikolagadde bengalye. So bwe tukwataganira wamu njagala mubeere kyakulabirako nga meya w'enakawa bali mwezo yekwatiramu abayaaye waliwo be yakwata abeeyita banato kiseera kyekinawataka nga kabinja kabaye batulugunya abantu n'abakwata n'abatwala gye beeyita banato nti gye etongole abamu ba street ghost mizimu gya kukubo naye yasobola kubamalawo ekinawataka nga batulugunya abantu. So n'abalala mubeere kyakulabirako nga mumulaba abalala muleke kutuula mu maoffice mudde ku kitundu muyambagane ne LC temujja kubulaminga police tejja kukuma buli muntu yanyu nga tona bulaminga wa police oba musirikale gwokoze eki nga concerned citizen. Nga bwe twabagamba nti program beera bulindaala ekutuusaako ensonga ezinyiga omuntu owa bulijjo n'engeri gye tusobola okuzikwasakanyamu. Olunaku olwaliro obumenyi bw'amateeka tubulabye era tubunnyonnyose engeri gye tuyinza okubukwasaganyamu eyo gye tubusanga gye bukolebwa bwona woba obusanze. Olunaku olwaleero tuyize bingi era kansuubire nti buli omu tasigadde kyekimu abantu abasinga tubadde tetumanyi na kumanya nti omuntu okujja n'abeera ku kitundu kyo nga tomumanyi nga chairman tamubanjulidde muba mulina okukiripootinga. Buli muntu yenna kyekiresa obumenyi bw'amateeka kubeera n'aba strangers abantu be tutamanyi tomumanyi wabulaze ku kitundu alina akazigo kafunye abeesibyeko omuntu bw'atyo n'azuukuka ekiro n'abafuukira ekirala. Buli omu avunaanyizibwa kyenkanyi reportinga lopa eri ab'obuyinza buli nsonga yina gy'obeera weekengedde mu kitundu kyo ate abakulembeze kansuubire nti ffenna tukiyizeemu batunnyonnyodde nti RCC ow'enakawa omukyala Jacqueline Kiza Kemigisha akikoze akola patrol ye ekiro era otulala twerekereza n'alambula ekitundu kye era ogwe teriyo obumenyi bw'amateeka tebamusuulira bibaluwa nga mitundu ebirala tebasuulayo bujulizi
katugambe bwe tutyo kubanga ebiseera ebisinga baleeta ebizibiti okuva gye babijje ne babireeta ne babisuula mu bitundu eby'enjawulo tubeere nga ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanye abakulembeze baffe mutufeeko wabula naawe ovunaanyizibwa okuba nti weerabirira n'abantu bobeera nabo programu ebyadde ebeera bulindaala ono ku Star TV Gwanga nange omala bulime sigala naffe